Obulokozi mu Kristu. Essomo lyaffe olwaleero liva mu bbaluwa ya Pawulo omutume eri Abaruumi essula ey'okusatu kuva kanyiri akasooka paka kabiri mu omukaaga. Naye akanyiri kabiri mu obusatu kagamba nti kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Mu bbaluwa eno eri Abaruumi Pawulo omutume ayogera ku mazima ag'enjiri. Bwe tuddako mu ssuula esooka akanyiri ke 16 Pawulo agamba nti kubanga enjiri tekwasa nsonyi, kubanga ge maanyi ga Katonda olw'okulokola eri buli akkiriza. Bwe tutunuulira mu byafaayo ojja kulaba ebibiina eby'enjawulo bizze bigoberera ababuulizi ng'abatukuvu era ng'abatuukirivu. Abantu bangi baagala nnyo okugoberera ababuulizi ab'ettutumu okufuna obulokozi. Naye Bayibuli egamba nti bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Okuggyako erinnya lya Yesu Kristu nga Bayibuli bwetugamba mu bikolo by'abatume essuula egy'okuna akanyiri ke 12 nti so tewali mu mulala bulokozi kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. Mu bulamu bwaffe obw'ensi eno baawulamu ebibi, waliwo ebibi ebitono n'ebinene. Ekyokulabirako okutta omuntu musango munene okusinga okulimba, obwenzi musango munene okusinga okwegomba. Naye Katonda atugamba nti ebibi byonna oba binene oba bitono bitufuula aboonoonyi. Wabula amawulire amalungi gali nti buli omu ajja eri Yesu Kristu era n'amukkiriza ajja kusonyiyibwa ebibi byonna newankubadde bitono oba binene. Mu bbaluwa ya Pawulo omutume eri Abaruumi essuula y'omukaaga akanyiri kabiri mu obusatu kagamba nti kubanga empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristu Yesu Mukama waffe. Ky'olina okumanya Katonda mu kisa kye n'okwagala okungi ateeseteese ekkubo ery'okwewala geyeena. Mu bbaluwa ya Pawulo omutume eri Abaruumi essuula ey'okutaano akanyiri k'omunaana kagamba nti naye Katonda atenderezesa okwagala kwe ye gye tuli, kubanga bwe twali nga tukyalina ebibi Kristu n'atufiirira. Jjukira nti Katonda ye yakwagala dda newankubadde ggwe tonnayagala kudda gy'ali. Kino ky'olina okumanya, bw'oba ng'oyagala kudda eri Katonda era okubeera mu bwakabaka bwe n'okufuna obulamu obutaggwaawo, kola ng'ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abaruumi essuula ey'ekumi akanyiri k'omwenda bw'egamba nti kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu, olirokoka. Obulokozi bufunibwa okuyita mu Yesu Kristu yekka. Olwaleero okusalawo kuli gy'oli, era sabanga ogamba oti ayi Mukama Yesu, nzikiriza nti ndi mwonoonyi era nzikiriza nti wafa ku lw'ebibi byange, era nnyaniriza obulamu obutaggwaawo nga mpita mu ggwe. Amiina.